Winja Talonze Siriyo kutuyambe Winja Talonze sawa 11 Ifresa pena yashimye kuba chairman abadde wano ngakola hochi Siriyo ataya sante 11 kwase kola atandika kulanda ngatoka kushikiriza sawa abantu n'abanyamulenge Jowelia, Nasiwa, Namutosi, Sekamanya Madina, Tenga, Kanyesike, Natasha, Namata Safina, Nachibuka Betty, Namaganda, Nagaja Prosi, Nakuya Jane, Nantu Jamaica, Naswa Irene. ntabwo tugenda kubikiriza ntimudutabura kucyankalana abantu waliwe batasomye bayingidde mu layini tutumanyi gye bavudde basomye badde batono ate abalondese abayingiddewo be bangi nze sironze olw'abantu basitagadde gye bavudde pano kitundu kino bakiyita Buyinja era nga nze chairman waakyo mbaddewo okulaba ebigenda mu maaso naye babaze layini emu layini y'abeesimbyewo tebagibaze tusaba abakadde mu twagala kumanya liza tusijagenda okuteerawo opposition chairman Buyinja Seryazi Moses era nsaba munnonde kuba ssentebe w'ekitundu kino kalulu eno yensobi gyakoze kuba tubadde tetubiriiko tuli ku byaffe n'abala omu n'abuuka abataano n'agenda awalala era singa obadde onfaako mbadde nkomawo nga nzija mugamba tonnambala ng'ate ye alaga amaze otukola ki ng'abantu abasinga tatubaze ifuso tuddemu tukole ki akalulu kalondwe n'abantu bano ababiri bakyapasoni abeesimbyewo ab'okulonda ku lunaku lwokubiri abo bonna batuviire bakole ki bagende tusobole okulonda akalulu nga kamazima naki kubanga omuntu nga awagira defense nga tawagira Hajat Sekamanya ajja kutya olwa defense agamba ate defense wuna akola ki n'omuntu nga awagira Moses Seryazi nga ate tawagira ni oba okiraba kyentegeeza egy'emitwe ebiri gifulume gitukole ki tuviire ffe tusobole okulonda ebyaffe ng'abakazi nga tewali atya munne naye kiriwo gwate n'osika kitundu kyawo layini yeeri ekyo ekintu si kituufu ntuuka ekyo ekintu si kituufu tudambuzi kulonda n'abakyala omuntu owamudde oti ate nodduka tebabazina kubala bantu abamu abadde tababala nabanabeno tababala akadde kumakya wano ne defense naye ne bakebera mu bitabo okitegeera ate baganye abasajja okubeera wano lwaki ye omusajja
Kyamunyo abantu bange tebababaze kadde ka bubbi n'awangudde tebatubulidde muwendo gwafunye n'okugenda agenze batugambye tuddemu tulonde adduse emisinde kitegeeza akalusi kamazima na bwenkanya Erinnya Nyirabuntu Robina nebaza nnyo Rutunda zooni okumpa obwesige nesobola kundonda ng'abakyala era nzigidde ku kadi ya NRM. NRM oye! So Nsimenta Sharon mpiseewo nga vice chairperson w'abakyala Rutunda zone Kanyanya parish Kawempe division ku tiketi ya NRM. Banaye Uganda Kawempe katugirina mwali mulowooza Kawempe simanyi opposition naye tugirina era effo bitano byonna by'abakyala tubiwangudde naye tuliwo okubagamba mbu NRM era tuliwo okukolera abantu. Kawempe kibadde kitubulamu okulembeza mu opposition naye kati NRM egenzeewo tugenda kukolera abantu ate tesosola buli omu tugenda kumukolera. Omukyala Hadija Namyaro Hajat ogaba nnyo empowerment ku luno ogenda kutuuka eno Kanyanya oweereza abakyala empowerment kibadde kimulemesa kadi kwe twajjidde yeri mu buyinza abantu bwe bakitegedde nti obutabeera abantu banene aba opposition ebirungi bigenda otuuka ku ground lwa nsonga eyo naye kati ketwazze katutandikire wansi President nga naye ye mbezi waffe bakitegedde ti NRM ewangudde byonna bye twetaaga abakyala tugenda bakolera ndi publicity ku kitundu Kanya Rutunda zone nzize nga munnamawulire publicity era nja kukola n'amaanyi nga tuli wamu n'ekibiina kya NRM. Tuba tuwerekeddeko ku bakyala tulabe balonda olw'ensonga nti bakyala baffe tulabe abantu baba batuleetedde oba banaabeera abakulembeze balungi kakiiko ako. Waffe wanuupu essaawa zino sokoddemu ani mumyuka tatuwulire wawe